ekise alhamdulillah namwe mwebale kusiba namwe mwasiba tubadde nga tubasiibira mmemmere tusiibye alhamdulillah twebaza allah nti akitusobozesezzaako kukimalako tumusaba atutuuse ne kukiddako kyetumanyi kiri kimu nti omwami tabeera mu ggwanga twewuunyiza nnyo okubeera nga ku yidi yewuuyo nazze kulya yidi na mukyala kiravu nga kingi nnyo kituufu omusajja ayogera ngalo ate alumyani okusinziira nayo baalumi someone nga enjogera yayogeza Simbo. omwami asuubira eki kubanga yeddiyo yawedde like okusiiba kuwedde omwami kumuwa idi tuyalya piraawo nokuba ettaali ewakekawegoma amataali ebuziga yakugulire ebuziga oba tugende namwe mukube ku ttaali tuyise ate ennyumba eri ku nnyanja bano ali aki nga tobatereddeko mmere olwendo lw'amazzi totugobaganya Hajjat yali mu preparations za Eid. Omwami ono yakuwoowa oba mubadde mukikola mu kisiibo yampowa bambi kyetwasookerako kibanze nkubiriza bakyala bonna nti omwami wagamba nti ayagala kuwasa asooka akuwoowa then ebirala biddeko ne kasoddawo n'ogamba mbusimanya kyakwetegereza alyoka akuwase ensobi njiwabula abakyala ne sheeka yali yakuwoowa seko mulamba ayinza obutawowa mukazi like obusiramu bwaffe okuwoowa kyebakiyita kyemuyita okutukuza obufumbo katolina ngeri gyobeera na muntu nga si muwoowa era bakikole bansobi kyogamba kati ebyokukyala kwanjula bijja luvannyuma kisookerwako kuwoowa oba muyinza okugamba nti kale katulinde okubaako kyetukola kyonna then oba tusooke twanjule tuwoowe naye nga temulina kyemukoze kyabafumbo kubanga allah batamaze ba clearance yesoose ensuubira erimu abaagalana yasuubira eki kapiraawo netooke ebyo amataali teri omusibulula mu ngeri ndala yonna muli baagalana obadde oteesa oti nze ndeka otunyumizeeko nti omwana wange ngenda mutabutabwe nti mukolewe bati nedda ffe baatubuulirira nga tugenda okufumbirwa ebintu babyogera ku mpewo ebyo bya piraawo tooke ekinyeebwa kajwisa akalungi ebyowebityo netaali yagalizaako abafumbo banno mbagaliza bambi mwenna abali eyo n'abatali bafumbo bonna abasiramu abaliyo mbagaliza ije ennungi munyumire musanyuke ate mwongere okweyisa obulungi nga mbadde mweyisa mu kisiibo kusiiba kuwedde sitati naku mukaaga genda kusiiba naku mukaaga sitati eza sitati naye omukyala ng'omulekerera nnyo omukyala simulekerera just mwe mubadde temutulaba mwe mutatugoberera naye nga omukyala ye simulekerera yadde tukimanyi tutokolera yasikolera muno naye nga andaba wayagalidde omulembe gwa mutimbagano bannange gwekyali ku analog ebintu bya digito andaba nnyo omukiro batali wano naye oba omulaba buli lunaku era babaawo ebibanja nga ki nanyi mbiwira mu nnyimba nange tuyogera byotamanyi tetulina bibanja kusalako emimwa tusuubire nti Hajjat ogenda kubaako ekintu ky'omukolera okwanjula bikikuba okuwoowa mutugambye kwaggwa tusuubireyo emikolo emirala emikolo gye giri okwanjula kwanga 25 November this year then wedding egenda kubaawo nga 18th December. Congratulations. Thank you. Ebimu ku byo n'ebirala bikyagenda mu maaso kubanga oba okebera kino nekiri olabe kikyona ekisinga okunyumira. Mwagala kubirabako. Munabirabako olwo.
ate nekirala ebintu biriko enkiiko ono si ateekateeka waliwo obukiiko obwetengeredde buli kakiiko bakakwasa ogwako ebyokwambala ebyaki ebyenteekateeka byonna ono bamwanjulira bwanjulizi mukama waffe tukoze kino nyinza oba njagala kwambala kino naye nga basazewo nti yambala kino waliwo komiti ekwatagana ku nsonga eyo era naye alina komiti emulabirira n'omwami alina komiti emulabirira tujja by invitations kusaawentu atalina kaadi tajja era oba tofunye kaadi tutawaana n'aba entono oba gootabaagalayo anti kati era ekifo lusi kiyinza okufunda era nze ndi kakiiko akatesitesi ak'emikolo gya Kuluthum Dr. Kuluthum mununkiriza Akram emikolo gino tugenda bayita bulungi mwenna mujje naye nga bwe nkugambye nti emikolo gino tetujja kubeera n'abantu bangi nnyo tujja kusunsulamu kaadi zigenda kufuluma ezinaa zimaze okufuluma tujja kuba tubategeeza naye namwe tuyinza okuga nti gundi abakiikirira Ibula oba Abudu oba ani mwaba amawulire oba tubaagala nnyo mwatubeera mu biseera ebyabeerera ebirye ennyo tetuyinza kubeerabira basi kubaleka mabega muli bantu baffe bulijjo mutubeeredde ebbanga ddene era tubasabira mubeere nga ebirimu gye muli abali wansi mulinye amadaala musuubira mulimu nabatalina bakuwasansa bamu ngo abasaasire muwase muzaale n'abalongo bamubeeredde nnyo Dr. Kuluthum ebbanga ddene esebo naye seeka wangisebo omwami waffe agenda okukuba omukyala embaga nga bamwogerera nnyo ebyo abantu buli bwobeera muntu buli wakulengera ng'ofunye ekintu ekirungi tayinza kutakwogerera bibi aba akwogerera bibi byereere tayinza kwogerera birungi eko mulimu gy'oli baga abantu bakwagaliza wali abakwagaliza wali abatakwagaliza kane Kuluthum abalinamu ogerere bwebito gayibeera naye nga mbakakasa ku kintu ky'emikolo zokaadi saawa nazifuluma by July tujja kuba tumaze okutuba buli tutuula enkiiko zatandika okutuula enkiiko zituula South Africa nawo ne Uganda bidi ki ndi kakiiko katesitesi naye bwe tuva wano bwe tuva ku muzikiti wano ku muzikiti omukulu e Kampala mu Kadoodi Kampala bali tusaidde idi Buziga Buziga sebo amaka gaffe gekawempe manya gebuziga si gekawempe mwami nyumba nungi ate bayira nyumba nungi eri ku nnyanja bwe kimu ekirina omuddo green buli otunula green mwerere kubanga Kuluthum oyo gwola bayagala nnyo ebintu ebiri green babeera abayagala nnyo okufuna ku green amazzi agakulukuta gamusanyusa ebintu bingi ebimusanyusa nga mukyala nga bwomulaba kirasi y'amaanyi mukyala ayimiridde nga bwolaba ono bw'ayimiridde kirasi y'amaanyi levo ye tayinza kubeera mu bintu bitali birungi omwami kyava mukola shopping e South Africa South Africa Kuluthum ayambala engoye ez'enjawulo waliwo sharia zalina nga ziva Turkey waliwo eziva Indonesia sharia ze zanjawulo zayambala era mutunulire kati olaba gyalimu leero gyasaayiddemu oyinza okutwala ebbanga tozeewulira nga ajambadde mukyala mwambazi omukyala w'amaanyi ayambala n'atonnya kale batolere salaamu zokutadde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwebale kujja ku Idi tubagaliza Idi ennungi mugende musanyukire mu bifo ebikkirizibwa nemugenda mu bifo byesaza bantu ne bannyinaffe nga dokita babagaye basigale nga bambadde nga ebadde mu kisiibo